oli otya muganda wange gyosinzira okuba nga ate otulaba kansubire nti oli bulungi. Oli ku Sheehan Primary School. Twakugamba tugenda kukwesibako mpaka amanyi addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto. Bw'ogalyako olwaleero n'ogamba ate sijja kudda naye nga tokkusa ate ng'ogaliseewo oba tojja kujja mu kituufu. Mbaniriza abatulaba naye nga tubeegayirira okwongera okutufolowinga oba mutusubscribing ku social media handles zaffe zonna okwetooloola mu nsi yonna. Buli omu w'oli wa mugaso nnyo. Of course mbeerawo ne head teacher wa Sheehan Primary School nga tunyumyamu naye okusingira ddala biba bya ssomero lyaffe n'ebyeggwanga mpola mpola gye muli yonna. Abaisiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasubire nti muli bulungi. Nsaba obuuze ku bannayuganda head teacher. Twalamusizzaako mwebale nnyo naddala okutugoberera, mwebale nnyo okutuwuliriza, mwebale okugula ka data n'oteekako n'otugoberera. Ali mu maaso gammwe wano nze Joseph Kizito. Bulijjo gwe mumanyi head teacher wa Sheehan Standard Day and Boarding Primary School wano e Lubaga mu Mwezolo. Nsanyusa okulaba mukama wange. Naye nsanyusa okulaba. Bitambula bitya? Jamaalu. Bitambula bulungi. Tuli mu Gandaalo. Erya census. Erya census ery'okubala abantu. Ate ffe nga abasomesa eyo topic ino tugirina era abaana ba Kyomusanvu ku Monday ngenda kubabeera bubi nga bazzeemu Monday gye baddamu eyo. Monday eri ngenda kubabeera bubi nnyo mbabuuze bababala. Baana bange bababala ye mumanyi lwaki bababala. Kigendererwa ki ekyali kibabazisa. So eyo topic nkulu nnyo. Naye ndowooza gye tuba tusookerako ddala oba oli awo tuyitiremukko nga omukulu w'essomero tubuulire kiyamba ki eggwanga oba n'abaana abayizi batabani ne bawalaba okubeera ng'omuntu abalibwa okubalibwa kyekiki lwaki kubanga exercise nti eggwanga lyateekawo batandika lwali Lwakutaano then jjo kati Olwokutaano olwo ne basalawo ne bagamba nti abaana tewali tekisigamba nti n'amaduuka gawadde masibe tewali nga public holiday nga kubala bantu. Simanyi bw'oyinza kukinnyonnyola muzadde nga tetunnaba kugenda kukya kubanga tuli wakati. Jjukira njagala okujjukiza emyaka 25 nnaku z'omwezi nga 10 Ogw'omunaana tugenda kubeera ku Sheehan nga tujaguza ba OBs ne ba OGs mwenna basomerawo emyaka 25 emabega nga awo wona bwe yayitamu gyonna emyaka mwaka ku mwaka kuba gwava ogusooka nga bakatandika mpaka ogiweredde 25 oyitibwa newankubadde talina kaadi. Niye tukibeerako era bwe tuba n'omukolo wano tuyita tetusosola mwe mujje ate tusasuza bantu emikolo egyaffe giba gya bwereere. Kale tugamba nti ate munnange sinaamu ssente kano bali batukwatiddeko ne transport abazzayo tujja kumubawa kakati kuba bulijjo tubayita nga tetuli bajjeeko ssente. Bannaffe abamu betudukanye emirimu mu matendekero amalala bateekawo embeera ey'okusolooza. Ekigendererwa mu ekyo simanyi oba kubayambako budgeti oba kukendeeza ku nnamba naye sikimanyi naye ffe emikolo gyaffe gyonna tuyita abantu ne tubategekera entebe ne tubategekera ebyokulya n'ebyokunywa ne tubategekera entertainment bwebanga weeri ate tubasomesa. Byonna bibeera mu mikolo gyaffe naye nga tegibeera gya kusasulira. Kati ku mulundi guno emyaka 25 mukama baatusobozesezza gwali eyo abanaasooka okujja balina n'okufuna ka transport allowance akabazzaayo mukama wanaba nga abasponsors baffe nga batuyambyeko bwe twawandiikira. Oyinza okwesanga ng'ofunye ne transport yakuzzaayo ozze onyumiddwa ate n'okuddayo ofunye ka allowance. Ngenda kuz'omwezi 10 Ogw'omunaana tugenda kubeera wano wennyini ku Sheehan Standard Day and Boarding Primary School. Tusangibwa Bulwa wano mu Lubaga Division. Bwe gwe nga ayagala kujja twakulagirira luli mu website waffe obuwedde naddala nga bw'oba ova Nateete Kangeze oviramu ku Kyeriyasi bagamba Kyeriyasi Ssekabaka Road n'otambulako Katini nnyo
bw'oba ova Kibuye oviiramu ku Mbogo era waliwo Ssekabaka kati waliwo ekiri waggulu n'ekiri wansi era wonna otuuka ku Sheani. So tukwaniriza mukadde waffe nawe atannaba kuleeta baana tukugamba nti abaana baleete. Teacher, ndowooza osobola okutangazamuko ku kintu kya census oba okubala abantu. Olyose n'okizijjukiza kuba kyali kivudde mu mutwe naye ng'ate ensonga nkulu nnyo. Ogambye amaduuka gabadde masibe. Nkyawa amaduuka okugasiba kati twakimanyiira kubanga ekisinga bbiri emabega oba ssatu abasuubuzi beekalakaasa ne basiba amaduuka. Ebintu bibeerawo byabufuzi twagala bigenda si byabufuzi kubanga binkwatako nga nze omuntu naye era baama ne bakola ki ne bagaggula. Naye ekintu ekigamba nti gavumenti esazeewo olunaku olwaleero teri kukola naye ofiisi zaayo n'eziggala ekyo kyanjawulo tekiringa bino by'okugamba nti amaduuka baagaggadde olw'omusolo kubanga bw'oggala edduuka ebitongole bya gavumenti bisigala bikola. Naye gavumenti bw'egamba nti leero tuggaddewo olunaku lwandibadde lwakukola naye buli muntu abeere nga ali waka olw'ensonga eno n'eno kitegeeza nti kirinamu omuzinzi kuba gavumenti eyimiriddewo ku bantu abakola n'abakozi baayo balina okukola. Kakati bwe bagamba nti nno tuyimirizzaamu eyo ensonga ebeera nkulu ddala lwakuba nti obuzibu obuliwo nti obukulu bw'ensonga zino abantu abamu tebabumanyi. Naffe mu masomero tetutaddeemu maanyi kuyigiriza bantu kubanga abaana baffe bantu balungi nnyo basomesa era nze mmanyi nti n'abaana baffe bayamba nnyo ku sensitization ku bintu bingi nnyo eggwanga lyandibadde bitegeeza naye ate lwakuba tebatweyambisizza bandibadde batweyambisa nnyo. Ekyokulabirako nti sensasiya yandibadde yatuyingiramu ddaffe ng'abamasomero bwe mala otuyingiramu ne batukubiriza okubayingiramu ne babalanga okutuyingiramu kwengezaako okugamba nti amasomero gano kati njogera ku kyokusensitizinga abantu nti omwana owa baby class yandibadde omugaso amanyi omugaso oguli mu kubala omwana owa P1 ng'amanyi omugaso oguli mu kubala abantu. Wakati obwedda mpulira ku TV ku leediyo boogera ebintu ng'abantu tebamanyi lwaki wawaddeyo okubala. Era waliwo omwagambye nti naye edda abantu bajjajjaffe beenyumirizanga mu kubala nga beenyumiriza nnyo nga beesunga olunaku lw'okubala abantu naye lwaki ku mulundi gwo tekyabadde bwe kityo. Kati ate nange bwe ŋŋambira nti ate mu masomero eno singa baakituyingizaamu ne bagamba nti musomese abantu okubala oba musomese abaana bammwe omugaso gwa census. Wati si kyekibeerawo nti kya buli mwaka kijja every after 10 years. Kati ekintu ekyo kitajja buli kaseera omwana ono ow'emyaka 12 ayinza okuba takiwulirangako kubanga we baabalira yali bebi. Omwana w'emyaka 12 bwe baabalira mu 2 oba bagamba 2014 lwe baasemba okubala kitegeeza omwana oyo ow'emyaka 12 yalina emyaka 2 yali tabitegeera. So kiba kyetaaga ne kibeera nga baakituyingizaamuko emabega nti wajja kubaayo okubala olwo ne batuteekamu n'embeera muteekewo ebitontome muteekewo emizannyo gy'okubala muteekewo nga kiyise mu masomero ennyimba kiyitolwa mu masomero ennyimba TV zaali zoogera ku kubala naye okubala kuno kwazze mu myezi okuva mu Gwokubiri okumanya nti wajja kubaayo okubala naye ng'ate era si kyamaanyi Ogwokubiri awo ne boogera bula mwe tuwulira naye nga si kyamaanyi. Kati kyaleetedde abantu abamu okubeera nga kati bakiriiko nga bakinaako na negative attitude. Naye ate era n'ekirala ne babeera nga kale bino ebirala ebyabadde ebizibuzibu ko byabaddewo ebyo kyandibadde era kyongera okubeera nga babirongoosa bo nga bakama baffe abali ku nsonga eyo. Nze nno nyongera okukubiriza abazadde baffe abali eyo n'abaana abali eyo abanaatulaba mwenna ne ba Ogi ne ba Obbi abali mu Uganda kuba abali ebweru tulina bagenda babala kimanyi waliwo abali mu diaspora kakati mu abali wano mu Uganda bambi mufeeyo nnyo okulaba nti mubalibwa tumanye eggwanga lyaffe litya baliteekereteekere ng'era buli kimu ky'olina okukola ne mubeera nga oli waka ewuwo bw'oba ogula emmere omanya nti emmere gy'ogenda oggula y'abantu 6 tosobola kugula mmere y'abantu 30 ng'ate muli 6. So na wano bwe kiri eddagala
amasomero, enguudo, buli kimu ebintu bingi nnyo nnyo byetaagisa okumanya omuwendo gw'abantu abali mu ggwanga okubalibwa. So gwe mugaso gw'okuba era mu siribaasi abaana gye basoma ekyo mwekiri. Abaana bateekeddwa okuyiga okumanya omugaso gw'okubala, lwaki eggwanga lyandibadde abantu babalibwa. Naye ng'ebikulu ebiri mu kyo kuteekerateekera ggwanga, kumanya wa weetaaga obuyambi wa buteetaagisa. Okay. Head teacher, Sheehan Primary School, eriri Bulwa Zone mu Lubaga Division. Just abadde tuyitiramu ku kintu ekya census oba okubalibwa mu ggwanga nga kyekitambula kati kyatandise lunaku Lwakutaano. Kitumanyi exercise egenda kutwala bbanga bangambye ebbanga ligenda exercise okusinziira ku ba test baali bagiwadde ennaku 10 lwakuba nti olunaku olusooka ebyalubuddemu biraga nti ennaku 10 ziyinza obutamala kubanga olunaku lw'eggulo lwe basusse okubala ate baabazeeyo akantu katini nnyo yangambye ebibuuzo bingi nnyo omuntu omu kati awaka kangeze wabaawo abantu nga 5 olunaku lumu asobola okukola ku bantu nga 3. Kati ebibuuzo ebyo ebingi biyinza obutamazisa mulimu ogwo bulungi ennaku 10 nga kibeera kitono nnyo, kiba kitono. So ennaku 10 ze baatuwadde betulinda ziyinza okusukkamu. Okay. Enti kyanga tugenda njagala twesenguleko ku katini nnyo, twongere okukatiriza ekintu kya 25 emyaka 25 nga tugijaguza nga tunagenda ku ky'abaana kudda ku ssomero ku byaki, naye tangazaamuko katono nnyo. Infact nali njagala kikubuuza luli lwaki okikoze lwaleero okujaguza emyaka 25? Lwaki tewakikola ku myaka 15? Lwaki tewakikola ku 10? Lwaki tewakikola ku 5? Lwaki osazeewo olwaleero okikole nti kubanga n'omwana wa yunivasite aba yatuuka n'okusoma ng'amaliriza. Kubanga omwana senior 6 tatulamu emyaka 23 18 abeera amaliriza senior 6 si weewo. Then omwana wa 25 aba tamaze yunivasite, aba agimaze. Lwali osazeewo okukikola nga abayizi bwe watandika nawo nti otandise naye P1 oba P3 na ayambuse myaka 25 abeera already musajja mukulu oba mukyala mukulu ku university n'ogamba leero kankole 25 years of Sheehan Primary School. Okusalawo okukola mu mwaka guno emyaka 25 twali tukola oba ku 2 oba ku mwaka oguwedde. Manyi mu bijaguzo ebijaguzo bijja bisiŋŋana nti omuntu ayinza okugamba nti no zonna zibeera anniversary guba mwaka oyinza okugamba 3 years anniversary n'ogikuza, naye enkuza gy'okuzaamu 3 years anniversary teyinza kwenkanankana enkuza gy'okuzaamu 10 years anniversary. Kakati mu kukuza emyaka gino tusuubira oba ndibaawo simanyi, tusuubira essomero lyaffe Sheehan okukuza senkyale gy'emyaka 10. Naye kati senkyale ey'emyaka 10 ojja ogigabanyaamu, waliwo emyaka egibeera nga jjo nga gy'amaanyi mu kugabanyaamu. Nga bwe gambye senkyale ebeera y'amaanyi nnyo, naye ate eyandibadde ng'egiddirira mu maanyi yandibadde ya 75 years. Egyo nayo giba gy'amaanyi kubanga oba oyongedde okukula okukakata, n'egiddirira n'ebeera ya 50 years. By the way, emyaka egyo 75 years ebeera Diamond Jubilee oba Diamond Anniversary 75. Diamond bagiwa ne gundi bagirengingira mu byabugagga eby'omu ttaka ne bagamba Diamond Jubilee. Eyo nno Diamond ebeera kati ebeera oba esingako ate ku golden ya 5. Ate silver Jubilee ate ya 25. Kati oli ku silver Jubilee kati bagenda bagirankinga bwe gityo.
nti Diamond asingako ku buzito ku gold, golden jubilee ya silver ya 25. Diamond manya golden jubilee ya 5. Silver Diamond jubilee ya 75. N'enkaaga erina enkaaga ndoza ye bronze ayinza okuyayo baye bronze kisabika. So kati bagenda bagirangika bwe batyo. Kati twasalawo gyategere giri wano wakati kati emyaka 3 egyo tegirina na ranka gitwala. Kyova olabanga tugamba nti the silver jubilee terina tuyitako eyo tulina ogijaguza, tulina okujaganya kubanga at least tulina kyetugasseeko ku ggwanga mu myaka egyo. Era nga ogambe nti omwana omuweereza emyaka 25 kitegeeza nti omwana aba amaze make. Ekituufu abaana bangi nnyo be twatandika nabo bali mu myaka 3 kubanga nga bwe nakunnyonnyola okusooka twatandika okuva ku nasale okutuuka ku P4. Kakati abaana abali ku P4 abalina emyaka 10 by then gy'ogatta ku gina 25. Abali mu myaka 35. Kuba yalina emyaka 10 naye kati ali mu myaka 35 ateeka okuba nga n'eggwanga aba alyongeddeko ng'alina kyaligasseeko kya myaka nga 15 emirala. Kubanga aba asobola okubaako kyakoze. Myaka 39 kitegeeza nti ku myaka 2 ayinza okuba yali atandise okukola. So olwaleero ky'ovola nti wasazeewo okole 25 osobola okubanga ne waba ali ku university wakati ne waba ali mu kukola ajja kujja ajaguze. Ekijaguzi kino kya myaka 25 kikulu. Myaka giba oba okuze. Era nali njogerako ne mwami muwonge owa Buddo SS. Mu bbanga nabo we baakuliza abaana bo baali bakuze 25. Ndowooza sijjukira bulungi naye yaŋŋamba ekigambo naŋŋamba nti essomero lyonna bwe liba terinaweza myaka 25 oba yakona ku 2 bwe terinaweza myaka 2 Daudi bitandika oddidawutinga toliwa nnyo ssuubi nti linaasobola okumalako ate emyaka egirala egiddako. Gino okumalako 25 okuva mu mwaka gumu ng'otandise okutuuka mu myaka 20 awo waliwo okugezesebwa kungi. Era amasomero agasinga agatandika gatera okukoma mu myaka 3, 7, 10, 15 toddamu kuliwulira. Kati yayogere wali muyivu musomesa mukulu wa ssomero mutandisi wa ssomero muyivu akoze research naye yakola ka comment ako nenkatunuulira nendaba Shihan yete ndaba yakaŋŋambira twali ndowooza tugenda mu myaka 2 aye kabo baali basusseemu kubanga Buddo eyo erabika yatandika mu 94 awo ndowooza 1994. Kati ate ebintu ebyo yabiŋŋamba nga mu 2017 gyaleka baali bagiseewoko. Kakati naffe bwabwe tugamba mu mboozi tunyumya naye tunula emabega bye tuze tuyitamu bize ebisoomooza naye buli kikusoomooza ng'era bwe nayogera ku mulundi guli ofuna engeri gy'okikola gy'okivuunuka. Kakati ono ali mu myaka 10 ali mu myaka 15 obusobozi obuyinza omulema ne yesanga kimubutikidde. Kati yawe tugambira nti emyaka gino 25 tukakase kubanga ekipya ekinajja kyonna tumanyi kyekyo kikolera kuba tubadde mu sisitimu okumala emyaka 25. Ate ekyokubiri n'emiranda gye tusimbye tegibeera nga ono ow'emyaka 7. Omuti guno gwe tutuddemu ekisiikize kyagwo guli mu myaka 4 naye toyinza kugamba nti nno obugumu bwagwo n'obugumu bwagwo singa oba gusigulayo toyinza gusigulirayo mu budde bwe bumu ng'asigula ogw'emyaka 5. So kyekyo kyengezaako okulaga emirandira egisimbiddwa mu myaka 25 giri wala gigenze wala ate nagyo yennyini gikakase. So yensonga lwaki tugamba myaka gino 25 twetaaga ogijaguza
kituufu nagiri emira twali tujja tugijaguza mu mpola mpola naye gino byetaaga okukola okuyita abannaffe bajje batwegatteko tujaguze ekijaguzo. Okay, tweyanzenge nga tumaliriza kati nnyo abayizi bo basuubire ki ku kijaguzo ekyo abayizi abagenda abayizi abali bonna katubala bonna batandika awezeza 25 ali mu 2 ali mu 15 kubanga bo bajja kujja experience ejja kuba y'amaanyi okusingira ddala obukulu ligenda kubeera ssanyu okwejjukanya kubanga bwenzira ku bayizi abagenda bangi mbadde mbasanga eritikya oki tutuyita ne twesinkanamuko eritikya tuyita twesinkanemukko kati gwe tetumanyi gyali godi so ku lunaku olwo ababadde baludde nga tebeerabanga bagenda kweraba ate baneeraba omanyi ne connections zaabwe zitandikira kubanga ali mu Ministry of Internal Affairs agenda okulaba ali mu Ministry of Health ali mu byobulimi beconnecting tutambule kubanga we are a family so kati awo banasinkana bwe bati ate kigenda kuba wayo mileage endala mu nkulaakulana omulala mulamuzi ate omulala musawo era tubisuubira kubanga mukwatagana kati lwaki ogenda ow'omuntu anaakukaluubiriza nga waliwo wano gwe wasoma naye gwe watulanga naye asookuwa services okuwa obuwabuzi n'akuyamba so ebyo byonna byonna babisuubire then abana abato ate bba abato bagenda kulabira ku bali nti omulaba bubeera mu ssomero muno osuubira okufuuka looya bubeera mu ssomero osobola okufuuka inginiya kuba bagenda kubeera nga babalaba nga bwe bali awo kibeera ekyokulabirako kuba bambi abaana baffe olumu baba beetaaga role models naye kati bw'alaba role model nga omuntu gw'alaba yava mu ssomero muno ate kiba kyanjawulo kiba kyanjawulo tajja kubeera awo yeegomba omuntu weewala naye agenda okwegomba omuntu ow'okumpi. Okay, tweyanze nga webali nnyo webali eddala ye head teacher Sheehan Standard Day and Boarding Primary School tuli mu Bulwa Zone abatulaba ku Sheehan Primary School abatulaba ku Big Brother Uganda mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abatulaba ku The Big Channel nammwe mwebalire ddala byonna gye musinzira okubanga ate gye muli temwerabira wonna omukutu gw'osinziddeko tusubscribing lekawo comment section bibeera bikolera ddala naddala mmwe aba Sheehan Standard Day and Boarding Primary School guno omukutu gwammwe so mutusubscribing ssomero lyo lya mwana wo lya muzzukulu wo lya mutabani wo mwayise emyaka 25 ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omunaana tugenda kubeerawo wano nsabusibule ku bannayuganda mukama wange tweyanza nnyo mwebale okutulaba n'okutuwuliriza nyongera okubasibula emyaka 25 era mbakakasa twatandise okugaba ebirabo abazadde abasiimye natadde ku mukutu nembalaga nti omwana gundi lisiti nadde njirina wetajja kusasula mitwalo 10 wetajja kusasula mitwalo 10 fiize tugenda zisalako emitwalo 10 negundi so ekyo kyamaze okuyitamu era abazadde baffe tuli mu luwummula mbakubiriza mutandike okusasula ssente nga muziteeka ku school pay mukozesa essimu zammwe musasule ssente ezo gwe oba ofunye emitwalo 5 oba ofunye emitwalo 10 essomero lyammwe terigoba nusu yonna gy'oba otaddeyo kituyamba nti tunagenda okutandika olusoma olwokubiri nga at least fees z'omwana wo ezisinga omaze okuziteekayo naye oyo asobola okuziteekayo omulundi gumu era twebaza bonna abasobodde kuba waliwo abamu abatandikedde okusasula mu holiday bazadde baffe mwebali nnyo mwebali eddala okubeera nga mulowooleza baana bammwe okusooka nga temunnaba kulowooleza bintu birala mweraba. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Sheehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne
first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nasale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.